Okuwera 11 okumakya abaddusi nga batandise dda okutuuka ku kisaawe Kololo okwetaba mu misinde mu birabyalo egimanyiddwa nga MTN Marathon egitegekebwa buli mwaka. Ekiseera kino buli omu ng'awaganga bw'agenda okusitukira mu buwanguzi okusinziira ku mitendera gye baba bataddemu. Mu maaso ga Pulezidenti tugenda kutandikirawo kilomita 10. Ssaawa bwe ziweze 12:45 ekibinja ekisooka ne kisimbulwa ekya kilomita 42. We wish them the very best. There they go, 42 kilometers. Kilomita 42 bagenze kilomita 21 twetegeke. We're moving in that one, yeah, that one. Bano olumaze n'aba kilomita 22 ne basimbulwa era nga nabo akulira ekitongole ekiddukanya Kampala James Simakula Musisi byabasimbudde. Abaddusi bayitidde ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga kyonna okusinziira ku buwanvu bw'engeri ez'edduka. Abamu ku beetabe mu misinde gino batunnyonnyodde ensonga lwaki basazeewo okudduka. Nziruse 10 kilometers naye siwulira bubi kuba kino nkikola buli lunaku. Ntera n'ensambasamba ku mupiira n'okuddukadukamu olw'eggulo naye yambye ku bantu abatakola exercise era nenjebaza ekirala okuyamba ku bantu ba bulijjo ndabyemu n'abakyala bangi n'ab'embuto n'abaana abato so njebaziza olw'ekyo. Tulimbyemu yagambye muno 10 bulijjo tuddukawo 5 teyagitaddewo ate negifuula 10 kati omuntu azze nga adduka ng'amanyi nti adduka 10 n'ataddukira ku peesi ye ng'akuuma nga azze nga adduka ng'amanyi adduka 10 so nga tetuddukawo bulijjo 5 kati tetukoze bulungi. Okwetaba mu misinde gino obedde osasula emisimbi emitwalo 2.